Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwaleero njagala twogere ku nsonga eno. Ebiseera ebisinga osobola okubeera ng'oli mu kkubo ng'otambula, obeera otambula oli n'akuyisaako omulambo ng'agusibye ku ggaali ne gukuva emabega ne gukuyitako nga gudda mu maaso nga gyaguzza ate nga naawe gy'odda ng'oli ku bigere ye ng'oli ali ku ggaali oba ku ppiki n'akuyisaako omulambo gwe ebiseera ebisinga gy'oba olaga eyo biba tebijja kuba birungi. Bw'obadde ogenda kubanja ekyamazima kijja kuba kizibu omuntu oyo okusasula olw'omulambo guno guba gukuyiseeko nga gudda gy'olaga kabakabaate kennyini. Kiba kikulu nnyo osobola okukyusa n'odda buzzi waka. N'olwekyo singa ogulengera ng'oli ajja aguvuga ku ggaali n'ogulengerera wala nga tannaba kutuukako, kyandibadde kikulu n'osooka n'ova ku kkubo n'odda ebbali n'asooka n'akuyisaako omulambo ogwo. Kimanye nti gy'olaga eyo oba olumba mitawaana myereere, biba bisiraani byereere by'obeera olumba. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 077873840 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.